tukuletedde Nalongo we Kuntebe Road ono nno muna struggle waliwo abaali bazze okumuwamba mu drone abasilikale n'abakuba n'abatwala emisinde entyaji era yali abaduumira yamukuba n'amugyamu amaaso ne gye buli eno yafuuka muzibe. Kati nno atugenze okumukyalirako abadde naye baali bamuwamba mu process y'okumuwamba bamubye omugongo ne bagukutula naye n'agamba kambajjemu amaaso temuyinza kunkuba bwe muti ate mu mpambire obwereere ayina mumusigale nga mukyali balamu n'amukuba omusirikale n'amwasa amaaso gonna ne gatiirika ku ttaka. Kati naye abadde nga yatwalibwa mu ddwaliro e Nairobi Aga Khan gy'abadde ajjanjabibwa. Kati nno yakubye ku matu yatereddemu tetugamba katugende kyalireko atunyumiza embeera gy'abadde ayitamu ye omusirikale bwe yakuba amaaso yaddawa asese busesi n'agamba yazze ku poliisi okunoonya munywanyi we gwe yakuba amaaso gwe baali basindise okumuwamba ne bamugamba bamutwala embalala mu kyalo naye talina maaso naye yafuuka muzibe. Byennaku bisekerwa. Kale katufune Nalongo atunyumize we yakikolamu era ng'agamba baana mmwe bannayuganda temudda mu muzannyo buno obusajja tubusobola nti ye abwepimamu obwa drone bonna n'abutwala entyaji ate nga balina n'emmundu era ne yali abaduumira n'amwasa amaaso kati muzibe. Bibino ebigambo bye. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate nebaza Katonda ekyayimiridde nange ekitone ennyo ndi myaka 7 nga ndi mulwadde ngeri wanaki bulwadde buno bwajja butya omulundi n'omusanvu sikuyiseemu obwongo bukaddiye dokita lwe yasembayo okwesimbawo ne bamusigira mu nju biri kunamuka ne bamusigira mu nju kakati twava eno ng'era abalwanire tugende tuyambe embeera asobole okuva mu ki mu nyumba. Obusajja bwansanga awo bwe bayita ku bikonde wano ewaffe Rweza. Kati ngenda okulya ng'omwagamu nali nyambadde ekitengi kya bbulu takyakula bwekiti naye nga kya bbulu nga baga nti yoono nga neebuuza yoono nakoze eki ng'omuntu nayimirira ngenda okulaba omwami ng'aviiri nga nkuba endwala nga mmubuuza minisita obuyinza obugiwa obukola ki nange mwendi siri mukazi yeemeketa nengamba nze tebankuba ne bagenda nange ne muyoola kati mu kumuyoola abali muleeya bonna baali bebbo naye nga nze simanyi kati ntutandika okwerijja ekyamazima yankuba kintu alina ekintu kye yankuba naye sijjukira oba kyali ki sijja bagamba nti yankubye ekintu naye yayina emmundu oba kigala kati nengamba nyabo mu kugwa bwenti Katonda mpa omukisa nasangayo ekiyinja kino oba kyemuyita essengere ekiyinja nga kyasenge kirina amannyo wekiti nendyoka nkimuwaata mu liiso naye talirina fembi tuli balema nengamba nagenda okulanga akwata eriiso ng'akaaba kati bw'akaaba nafuna amaanyi atageyamba ngenda okulaba abaana ba boda nga bakola ki baweze abaana ba boda ne babuuza Hajati akoze kyati kati abaana abo bayimirirawo nange ne banjoolayoola ne bantwala mu ddwaliro eddwaliro eryo bayasuga poliisi kati ne bagamba nedda mba tetunnamutwala musibe akubye omuki omusirikale bantuusa ku poliisi bagambye olwo nvaamu omusaayi ne bagamba mumutwale tujja kubiraba atukomyewo ngenda okuddayo nno nefayiro nga nkyalinawo neemu ebintu bitaami n'akasajja bakajjawaawo baŋŋambako nti ali mbalala omwami we baali bamuyita awo 2016 tukyalimu ogwo omwaka kakati okuva olwo natandika okuba nti obulamu bwakendeera era ndowooza sadda mu struggle abaana bano babadde bayimirira badde bandaba abaana bano badde beekolamu nnyo omulimu era nabo mbebaza mu budde bwabwe babadde bampa obulwadde butandika ndowooza owulira embeera eri mu Uganda Hajati omuwulira engeri gyakubamu omusirikale amaaso n'agayiwa era kati omusirikale naye bamuyita minisita muzibe lwakuba nti nno yajja n'amanyira atamanyirwa. Wulira embeera nange obulumi bwempiseemu si buki nenkubiriza eggwanga lyonna buli abadde alowooza nti ye ali bulungi kino si kyange nzekka
si kicho buwembo bana kulabako nga bakuwala banya bano amongo mukyala munno nti muswazo muyita omubbi w'amabaati g'abakala mujjage yabba banange nalabye nabanja nga yeekaliza nabanja agambye temuddamu mubbi w'amabaati namulabi naye ng'ekyamazima yagatwala kakati bana abasajja n'abakazi nga babbi teyakoma golabo bampalabanya bantwala mu abantu bayimuka fe abakyala bwe tunaayimuka mbalayirira ine gwanga Museveni tosobola disigalamu fe tubazaala fe tubayonsa fe tubalera otunyonnyodde nga bwe wafunamu okusikaganyizibwa n'omusirikale oli kati omugongo diri oba kutegeeza nti oba kino kyekikuluma oba kiri oba kiri nasooka kwabika akawago abamanyiko mwajjako wano nga nkozesa na pamba wakola ki akawago blada eryetereka omusulo eyo yantwaze Nairobi ng'omusulo wentudde wano kati singa muwulira kivundu nga mbawunyira naye byonna Mukama yakola ki yabikola naye ng'omala kutunda ki okwekola ki okwessa obujja ekyo ndooza nakimalako emyaka ng'ena oba etaano Katonda nanyamba ekyo nekikola ki kati ate mmala okuwona kiri ngamba nti kati kambedde naye nawulira nga bwe ntambula nyina kyempulira ng'omuntu kati mu kutambula ekyamasena nawulira nga sibalansinga nenzirayo mu ddwaliro omanyi tusookera kugana agafa ag'ekawutu ogenda ofuna ebbaluwa ezo paka nezikutuusa awa omulago ngago ne baŋŋamba akuba ebifaananyi biki byonna nabikoze paka ne baŋŋamba ekuba ekifaananyi kye bayita MRI kyono kya bbeeyi ekifaananyi nekikuba nange bakandaga genoleeta ekifaananyi kyange ekyo ekinene okulaga nti omugongo gwamenyeka nakyo kitutta obudde nno bagenda nga bagamba ojja kuwona genda mu physio genda mu ki balina bakusindika mu department ezaki paka lwe balabye nga bikoze eki nga bigaanye mu kugaana kwabyo nga solution kola ki kunongoosa era naye nasooka neetya ng'abantu baŋŋamba bakulongoosa osigala tosobola kusituka wadde okukola amakulu naye olwa Katonda kati balongoosa ki mugongo kyebayita spinal cord kyebayita yes spinal cord yafuna obuzibu wewabadde obuzibu kati awo balongoosezza lwakuba abantu bangi maama n'abisumulula abamawulire bajja kulabako tekyetaagisa kati bwe mukotte kompulidde kintu eno bintu kitobweno kati kino kiba kinsibye kino kisiba okuba nti nsobola okubalansinga omugongo bwe mba sikitaddeemu tosobola wadde kunzija wali ku buliri ate nga mbadde nteekateeka okutwala ku poliisi kino kyebayita batya kyebayita gata simanyi gata ate eno si gata bino byonna byemulago ebyo byonna byolaba byemulago bino byonna byebakuwa ebisipi wano ate njagala kukolaga olabe nti eno si gata kino kikolera oyagala tukola ki kati kino kyebayita gata ekyo nakyo kya mugongo bino byonna obadde otambula nabyo ne bakugamba nti kati kino kyekigenda ogusapootinga ne balaba nga kigaanye ate ne bakuwa ekirala nina ebisipi bingi eyo mu nju paka lwe batuuse ku kino ebisipi byange birala biri luddawa teberako ne mu kisenge kibi so bino byebifaananyi byozza okubwa bingi naye maami birala oba biri ebyangulu kati nga bwomanyi bwolaba eyo sizoni eweddeko ate n'ogivaako n'okwata enki eddala bwe tutyo naye eno yabadde fayina gyensuubira nti ŋŋenda kuyimuka nyimirire kuba kati omuntu bwankwata nikola ki akuba nti nkyalimu akakankana ng'ekiwato naye nga nsobola okuyimirira ekikabaddeeko omaze ebbanga ki nga tosobola kwewanirira ekyo kyogamba nti obadde toyimirira kitutte nga bbanga ki kiwezezza nga ebbanga ly'omwaka omwaka situli mu bisatu emyaka nga bisatu kwena naye nga olina kiri ekirala naye ensonga zino Dr. Kizabisige bulidde oyebazaako okubantu bagira era nkitegedekokko engeri gyali musitwaga ennyo saamutawaanya nnyo
naye nga mukawago yayimirira nange ku kawago twayimirira yayimirira nange era si ate banaye kyeyamaani wange Kalebu abantu abo mbadde neewunyiza kubanga anti amasanyu n'abagambe gankutte nnyo omanyi bw'osanyuka osobola n'okwerabira kuwadde ekyemisana naye nga wallahi mukawago dokita yayimirira kuba yampeereza ne dokita okugenda ate nansanga ekawempe era ne banyamba mu mbeera naye nga bw'omanyi kawempe era yaliine akabuzeemu naye ngende Nairobi naye nga Kalebu bannange abantu banyambi bambi Mr. Kalebu yabadde ng'ali mu lutalo olutajja kuggwa buli lwawulira akagaanye era sirina kye neebaza wantya waliwo omwana Luyima enviiri zireke nnyina ebbugumu omukyala abadde afa kabbulu kabalo omanya akajanja kalina kakati oba tugenda kwambala ebintu ebimu obadde obifollowinga nga oli wano ku ndiri nnyo era nga mbaanukula yes ekisookera ddala ndowooza wakimanyako tuli mu United Forces of Change ekyo nkimanyi kyova olaba osanga Habibu owa Nuupu ng'ali ne Habibu w'amagulu abiri gatya erimu erijja kudde wa mama Habibu bw'aba asonze tabaamu nabitege yes so mu spirit ya United Forces of Change ate nga batuusiddwako obuzibu bangi nga state ye batuusizzaako obuzibu kikye mulanga kigosobola okukubira abo abali mu bitongole ebikuumaddembe kino na kino mukitereeze bwoti ne bwoti bakuumaddembe kyensobola omulanga gwensobola okubagamba kyeno ensi si yaabwe bokka kyebaba basooka okutegeera ate bategeere nti ffe kubanga enkyava ku mulimo ndajja kujja muyambe naye nga nze yali muyambe nze gwe yamenya okugulu oba omukono nenziramu neŋŋamba nti baba balimiridde nga ffe tutambula kitegeeza tetwerwanirira ffe nga Hamida obanga Buwemba obanga John mwena abali wano ba George tulwanirira eggwanga lyonna so si kuyimirira n'ogamba nti babadde beerwanako kuba gye twerwanirako tetuno nayo mmere jo nalabye nga musimba ebitooke enguudo nfu neendabira ddala poliisi yali ezza okkuba abantu ababadde basimba ebitooke yaseerera neeyimirira neetandika kuseka nabo kitegeeza ki nti tubayamba naye bo tebaneekola ki badde nsaba batuleke tulwanirire eggwanga nabo babe bulungi ihali badde ndowoozayo yes akasembayo eri balwanyi banno abali mu struggle nga bakyatambula yes mulanga kigolisolo bakubira oba message kijo basindikira message yange ensi yonna njagala egitegeere tetuzikiza bino ebintu battiisatiisa nti bwe munaagenda okweyiwoba ku nguudo kankyogere bwe nti bagenda kubatta wowe otaafiire kati nabadde nfandi ku luguudo kwe nabadde kitegeeza ki nti twongere amaanyi mu ekyo kye tutandise naye nandisabye nti buli muntu wadde ndi mulema nkungeyo abantu 100 ffenna tweyongere muki mu struggle nze manyi tujja kuwangula inshallah tulina enkola ennaku zino gye twatandikawo nga mu mbeera efaanaganako bweti abakuumaddembe kinoomu obanga ekitongole baba nga balina gwe batuusizzaako embeera etali nnungi eri mu bumenyi bw'amateeka tubakuba mu mbuga z'amateeka nze kennyini mu 2022 Anita Amongo yansiba mulaba nga yeekubye enduulu nti simanyi waliwo abaagala omutta bongere security naki yanyukira mu nze nze nkomandinga ttiimu ezo n'omusango gwe yatwala kulaba oyoola kasasiro okitegeere kaakati omusango agutadde mu kooti n'abula obujulizi teyalabika teyafuna bujulizi bwonna naye kennyini n'alemu okujja okujulira ng'omuntu musango ne bagugoba so nasalawo ne mukuba mu mbuga z'amateeka andiyirire namusaba $10,000 n'omusango ojja kuguwulira twalabye
Nana mu Afrika Anet Nana naye mukyala mumanyi tubadde naye mu lutalo okulwanira eddembe ly'omuntu bamutuusaako obuvumene okukakana nga agiddwamu n'abaana we nadduka mu kkooti n'akuba poliisi mu mbuga z'amateeka era yafuna ruling bamuliyirire sente bwe bamuwaze wakanya $403 n'abalala bangi bazze ojjukira Ingrid nawe lwe bamunyiga amabeere yaddukira mu kkooti era naye kkooti neera yagira bamu compensating kati mu layini eyo ndowooza ki gy'olina mu bulamu bw'oyiseemu kikomawo nti otunze ebibyo ne wejjanjaba ne kibigweraawo oba eyo tulabe nga abantu bano abasaanye otukuuma ne batakikola nga tubanyigiriza at least baliyirira ebyo byetufiiriddwa naye nziza alisoose ne ngamba ekigambo kino nkyagala nnyo kuba nange mpise mu bulumi buke bungi era okumukuba mu mateeka nkyetaaga naye ninako bakansa abamu be nagezanko okusinkana naye ne bakanso baffe abamu si balongoofu kati nteesa ntya ekyamazima mmwe n'abalala oba ne pate zaffe zigezeeko okutufuniranga bakanso ab'omuzinzi nga mu butuufu ne bwomubuli ekintu kyo ajja kikola mu bulambulukufu naye tuleme kufuna bakanso abagendo tulyamu enkwe kuba ategedde nti eri waliyo akasente n'akyusa ebipapula ne bifuuka nga gwe bukyamu kati omuntu eyali atambula ku kkubo nenye takisi obukyamu bwaleeta oba ntegerekeka kati bakanso ogwo omulimu nze ngamba nti bwe tuba tugendera gutandika kuba nange nkyetaaga so amakulu singa tuba tufunye ttiimu ennungi ey'abalooya abeesigika oli redde naawe okubeera nga tukwate ekkubo eryo tulabe nga tufuna obwenkanya kubanga tosobola kufuna obwenkanya nga tolina sapooti jjukira mbadde ku ttaka ate nnina okunoonya eddagala ate osasule looya obwo obulamu bwali buwanvu embeera gyempiseemu kyali tekiyinza kusoboka nga ndi buki kyova olaba nti ngamba nti pate zaffe zonna nammwe mwenna naffe ffena bw'owuli ekigudde ku ono buwembo nga tuyinayo lwoyo omulungi tweyambe kuba we batuwangulira oba tetuyina tuba mu bbanga tweyanza Hajati Amida era toza olaba kambagambeyo ne kano nga tebunamu tuyina n'abantu bannaffe basekinoomu nga ye muntu nga ffe kalekeeyo tokajjaayako naye najja n'akunyigiriza ku bibyo kubanga toyina sapooti yayina ssente oba ntegerekeka kati bwokitegedde kuba obadde okimanyi omuntu najja n'akuggyako nekyolina naye ng'alaba nti ngazze okuyamba kati kangeze nti muntu mbadde naawe naye oyina bwontetenkanya bwonsibako ki akoyina byennyina kubanga webale nnyo buli kimu oli n'ayagala ye n'akufunza n'abitwala neera n'okola ki n'owumba emikono kitegeeza ki mu kino kyenwanako nti bwe tuba ne bakanso kale afazaali kawoze bwe tunaamala saayogedde kukyataka nti no ebanyakula eyo sizoni yakyo bweneetuuka nakyo tugenda kyogerako kubanga bengenda okuwaabira oba mu nsi bameka abantu bafudde kuba natandise okutuula otandikira wali wakoma sizikiza struggle ate bengenda okuwaabira kati mumpadde amaanyi luli mbadde ndaba ndi nzekka kati ndaba abooluganda Eradi oye Eradi oye Onale Babuwembo oye Dr. Besigye oye Anita oye kale ekyo nakyo betugenda okuwaabira bo banywere kuba kati ntegedde weemuli obweyamu bwe tusobola okukuwa nambi tetugenda kuvaamu wadde olunaku n'olumu kitongole kya Lubaga Social Center tugenda kireeta on board aba revolution against dictatorship tuli nabo wano tugenda kulaba nga tukwasaganya okulaba nga tufuna obwenkanya naye ng'ekitabo tebanakireeta nja kusaba ttiimu yaffe
waliwo akatono kasukali Mbera yaffe. Yes. nga tetunabatuuka waawo twandye soosi ne tweyanjula kuba mama mida abamu tabamanya abamu abamanyi nkola entuufu. Okay. Tandika naawe engeri ayinza no basebo ne banyabo twagala okwebaza media group etuwerekeddeko. Twagala okwebaza Mukama Katonda okututuusa ku ssaawa eno y'olwaliro okulaba nga tulina maama waffe omulwanyi bato ow'embona atuyambye nnyo okututendeka mu byonna. Twebaza Dr. Kiza Besigye olw'okutusimira ffenna omusingi ffenna abali wano. Amanya n'eddoboozi Kabale Ivan muna FDC egenda okweyubula ssaawa yonna ate era nga ndi mu kisinde kya Revolution Against Dictatorship era nga nze coordinator wa welfare mu kisinde ekyo. Mama Mida kama yewe. Yes. Weyanjule sebo atula. Radio oye. Radio oye. FDC oye. NUP oye. Amanya n'eddoboozi. Tugamba people power. Our power. People power. NUP. Everywhere. Amanya n'eddoboozi nga nze Komanda Mugisha John nga nze atwala ebyokwerinda mu Makinde Ssaabagabo mu FDC ate mu radi anti olina okutubuulira mu FDC mu FDC ye Katonda nandala ayinza okwesoka jana wakiikiriddwa nga mu radi ekisinde kya radi nga nze atwala ebya security byayo eggwanga lyonna. Ate ono maama wange ate nga komanda wange natandikira ku ebimu ku byo bye twatandikirako byali biwanvu nnyo. So lumira ddala yasookera ddala okunzijanjaba. So okujja wano ne ŋŋamba maama waffe ono mulabeko kubanga mulwanyi munnaffe. So maama weebale n'obutatuswaza era n'otuzaayira ddala ne tuba nga tuwera nga tuli bangi ne tukula. So FDC radi kala. Yes, tuyite mufunze mujjukire ayo yonna alongo Hajati mumuwulidde engeri gye yatulugunyizibwamu ne naye mukyala mugumu naye omusirikale yamugyamu amaaso era kati talina wali naye ali mu mugongo bagulongoosezza naye ne yali azze mukolako obulabe naye yagenda amaaso takyalina. Ayagambye nti tulina okuba abanyiivu. Bano abasajja si baakabi nnyo. Bwakuba ekyobunafu bwakuba ekyamaanyi mukuba ekyobunafu akuleke ng'olina obuvune naye agende ng'alina obuvune. Bajja kumanya n'abantu tebakyazannyirwako bajja kutandika obbatuma nga batyayo bagamba waayi baziggyemu amaaso abaana bange bwe bananziteyo abaana bange nabo batandika okutambulira mu kutya nekyo tulina obbateekamu naffe akatengo. Maama ono kyagambye era agambye wawonera addamu mu struggle okulaba nga litujjako Nakyamera Museveni. Mbagala nnyo mwenna abaliko na mwenna abamukyalidde bali mukyalirako era n'okumuzzaamu amaanyi. Nammwe abalaba Mukama yeebale kuba nti bataddewo ne mulaba era tweyama titujja kwongera mu maaso kubinonya tubibawe mutambule n'okumanya. Mbagala nnyo Mukama Katonda abankuumire mweraba.